Kyagulanyi Center mu Robert Bobi His Excellence ate munango olunaku olwaleero alumalidde mu bitundu eby'Emityana ono abadde n'omubaka Honorable Francis Zaake ebigambo ne babyogera. So bannayuganda baganda baffe mikwano gyange twongera bajjukiriza nti His Excellence elected President of Uganda essanyu ly'abannayuganda era essuubi lyange essuubi lyo mukwano gwange ffenna gwe tutunuulidde ly'essanyu lyaffe ky'ekitangala kyaffe ekitwala mu maaso. Bonna abamuzaala bw'abaagala omumalamu amaanyi abeenoonyeza ebyabwe abalina bye baagala okulaga nti no bamuggyamu obwanyi bannange twongera obbajjukiza ate ffe twogera kubeera b'amaanyi era ku ye kwe tusimbye essira ate era ku ye kwe tutambulira. Tumanyi bulungi nti His Excellence the elected President of Uganda Kyagulanyi Center mu Robert Bobi essuubi ly'abannayuganda essuubi ly'eggwanga lino ekitangaala ky'ensi. Baganda bange mikwano gyange ffenna tuwulira essanyu tuwulira amaanyi era tuwulira obuvumu okubanga Uganda yaffe etandika okubanga enunulwa era ekitangaala ky'obulamu bwaffe twakikwasa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi tekyali agamba era His Excellence wabeera liba ssanyu gyereere amaanyi ge okwagala kwe ekitiibwa kye era lissanyu lye nga ffe bannayuganda tusiimye nnyo mukama waffe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi we bali kubanga eggwanga olyagala era we bali kutunuulira ng'olaba bannayuganda obatwala mu maaso. Tweyanziza nnyo mukama waffe tusaba tutambulira awo tutereeze eggwanga na buli kimu ekyayonoonwa na buli kimu ekyakolwa y'omwami Tebukabulwa awamu n'akabinja ke libeere ekkubo era ensibuko y'obuwanguzi bwaffe era libeere ekitangaala ky'obununuzi bwaffe. Tumanyi nti mukama waffe waali tewali kigaana era tulina essuubi nti mukama waffe ajja kubeera wanjawulo mu byenjawulo. His Excellence the elected President of Uganda by'asobodde okukola oba by'akoze bannayuganda we tujja okufuna essuubi era we tujja okufuna omukisa. Tweyanza nnyo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi ku elected President of Uganda essuubi ly'abannayuganda ekkubo ly'ekitangala ky'eggwanga. Muganda gwange tukutunuulidde nnyo ate tukwebaza emirimu gy'otukolera. Zino ate era akalulu tekakola kokka wabula kalina okugattibwamu okuzoganya y'ensonga lwaki nze ennaku zino mpitibwa Ssaabazoganyi. Awo nno basibo ne bannyabo nga bwe tuli wano mu lumbe luno nga tulwabya kikulu nnyo kikulu ddala okulaba nti tujjukira nnyo n'okusomesa emiti gy'emito obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. Kintu kikulu nnyo okubanga twenyumiriza mu nnono zaffe. Era nze mpulidde bulungi nnyo okulaba ng'omusumba ali wano nga naye agamba naye musika era n'agamba abasika wano bawanike emikono nga bangi nnyo nga bali wano. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala obuteerabira nnono zammwe obuteerabira nyaffe Buganda era n'okwagala ennyo Ssaabasajja Kabaka. Naye ate era tukimanye nti ebintu bino eby'ennono si bya masitaani kuba olabye omusumba nga naye alikuwa muki omusika era nga musika. Era kibi nnyo okulaba ng'abantu babuzaabuza ennyimbe zino n'amasitaani n'abalala ne babibuzaabuza n'obukulembeze bwa Katonda. Twagale nnyo ennono zaffe, twagale nnyo nnyaffe Buganda, naye ate era twagale nnyo eddiini zaffe ffenna ze tuvaamu, twagale nnyo Katonda kuba Katonda y'alina obuyinza lwaki we tuli ffe ffenna ate y'alina obuyinza ffe ffenna tugenda okukola ki okuvaawo. Ssaawa yayo nandibadde siri mulamu naye olwa Katonda n'essaala zammwe wendi n'okusambagala nsambagala mwebale nnyo okunsalira. Era basaba ne bannyabo bw'omala kubanga ebyo bibiri obyagala olina okwagala ennyo eggwanga lyo. Omuntu ataliimu bwa Katonda, omuntu atamanyi nnono ze oba tolina mutima gwa ggwanga lino Uganda y'ensonga lwaki abo abatugamba ennyo tusimanya twagala ennyo Uganda naye tojja kulaba bo nga tebajjagala kuba tusobola kwagala nnyo Uganda ng'abanna Uganda ate obatta ng'obatulugunya ng'obasibira obwereere. Era bw'olaba omuntu oyo ng'abikola omuntu oyo tuba tulina kumulwanyisa ennyo nnyini ddala. Awo nno we mpunzika n'ekigamba nti tulwanirire nnyo eggwanga lyaffe
tulwanirire nnyo Uganda yaffe, tulwanirire nnyo president waffe gwe twalonda Kyagulanyi Ssentamu atutuuse mu nsi ensuubize mu Uganda empya. Era basaba ne bannyawo mu kulwana sina bigambo byokka byokka, nze kye muva mulaba nteekako n'ebikolwa. Era bwe mugamba nti azzaako yalwana bulwanyi, nze mwangamba ngende mu palamenti lwane temwambulira formula nze nja kulwana oba kulinnya ku mmeeza oba kukola ki oba kikonde tujja kukikola ki kukikuba ku eggwanga lyaffe Uganda. Nze neewaayo ddanga saddaaka ate nze nkimanyi sijja kufa obulamu bwange nabaga bulinga ki kapa ne bwogikuba tekola ki Stefa nze nsaake sijja kufa paka nga Mwami Museveni avudde mu ntebe nga bannayuganda bafunye emirembe nga Uganda ekulaakulanye ng'obwavu tebukyali mu Uganda nga buli muntu alinawo akantu kalina mu nsawo tujja kulwana paka nga tukituuseeko oba baagala oba tebakola ki tebaagala. Ssaabasajja Kabaka awangaale ate ne Katonda abakuume ne Kyagulanyi ateeke mu ntebe. Tumiriza mu nnono zaffe. Era nze mpulidde bulungi nnyo okulaba omusumba ali wano nga naye agamba naye musika era n'agamba abasika wano bawanike emikono nga bangi nnyo nga bali wano. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala obuteerabira nnono zammwe obuteerabira nyaffe Buganda era n'okwagala ennyo Ssaabasajja Kabaka. Naye ate era tukimanye nti ebintu bino eby'ennono si bya masitaani. Kuba olabye omusumba nga naye alikuwa muki omusika era nga musika. Era kibi nnyo okulaba ng'abantu babuzaabuza ennyimbe zino n'amasitaani n'abalala ne babibuzaabuza n'obukulembeze bwa Katonda. Twagale nnyo ennono zaffe, twagale nnyo nnyaffe Buganda, naye ate era twagale nnyo eddiini zaffe ffenna ze tuvaamu, twagale nnyo Katonda kuba Katonda yalina obuyinza lwaki wetuli ffe ffenna ate yalina obuyinza ffe ffenna tugenda okukola ki okuvaawo. Nze essaawa yayo nandibadde siri mulamu naye olwa Katonda n'essaala zammwe wendi n'okusambagala nsambagala mwebale nnyo okunzalira. Era basaba ne bannyabo bw'omala kubanga ebyo ebiri obyagala olina okwagala ennyo eggwanga lyo. Omuntu ataliimu bwa Katonda, omuntu atamanyi nnono ze oba tolina mutima gwa ggwanga lino Uganda, y'ensonga lwaki abo abatugamba ennyo tusimanya twagala ennyo Uganda naye tojja kulaba bo nga tebajjagala kuba tusobola kwagala nnyo Uganda ng'abanna Uganda ate obatta ng'obatulugunya ng'obasibira obwereere. Era bw'olaba omuntu oyo ng'abikola omuntu oyo tuba tulina kumulwanyisa ennyo nnyini ddala. Awo nno wempunzika n'ekigamba nti tulwanirire nnyo eggwanga lyaffe, tulwanirire nnyo Uganda yaffe, tulwanirire nnyo president waffe gwe twalonda Kyagulanyi Ssentamu atutuuse mu nsi ensuubize mu Uganda empya. Era basaba ne bannyawo mu kulwana sina bigambo byokka byokka, nze kye muva mulaba nteekako n'ebikolwa. Era bwe mugamba nti azzaako yalwana bulwanyi, nze mwangamba ngende mu palamenti lwane temwambulira formula nze nja kulwana oba kulinnya ku mmeeza oba kukola ki oba kikonde tujja kukikola ki kukikuba ku eggwanga lyaffe Uganda. Nze neewaayo ddanga saddaaka ate nze nkimanyi sijja kufa obulamu bwange nabaga bulinga ki kapa ne bwogikuba tekola ki Stefa nze nsaake sijja kufa paka nga Mwami Museveni avudde mu ntebe nga bannayuganda bafunye emirembe nga Uganda ekulaakulanye ng'obwavu tebukyali mu Uganda nga buli muntu alinawo akantu kalina mu nsawo tujja kulwana paka nga tukituuseeko oba baagala oba tebakola ki tebaagala. Ssaabasajja Kabaka awangaale ate ne Katonda abakuume ne Kyagulanyi ateeke mu ntebe. Tubadde ne ssaabaguzi oganyi waffe omukulu Honorable Francis Zaake. Emirimu agitutte bulungi naffe atukutte bulungi. Twesiimye nnyo kubanga tukulina Mukama waffe era tukusaba tutambulirawo Uganda yaffe enondwe. Tweyanza nnyo tweyanzeeki.